ebizibu by'ensi tobirina gwe wekka tobirina wekka weekomba ate yakusinza mulaba makooti batudde ku nkato bikansa bibaluma bali bubi munnange teweekyawa tobirina gwe wekka nange bwetyo ebizibu by'ensi tobirina gwe wekka kyekyabaawo. What happened? Pastor Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Mu 2015 mu mwezi gw'okusatu taata wange yali awoza poloti y'e Makerere nga yagiteresa omusajja yasanga mwaka gumu azimbyemu kalina. Olunaku lwe baali bagimuwa ku poliisi lwe yaggwa ekintu mu lubuto ne kijja ne kimuluma nnyo ne kimuttirawo. Ate mu 2016 mutabani wange n'agwa mu mazzi n'afiirawo pasita. Yagwa mu mazzi n'afiirawo. Your child fell into water and died instantly. Kyokka kitaawo yawoza n'asinga poloti. baba bagenda ogimuwa ekintu ne kimugwa mu lubuto ne bamutwala ne bamulongoosa nga tekiriimu n'afa. Kyova olaba abantu bagamba bannange eddogo weeriri. That's why we say to people witchcraft is there, but abamu n'obuddeeyo n'owakana ebyekisiru. some people they complain, they oppose that it is not there, yet it is there. Buli ekiri emabega w'okufa kw'abantu Whatever is behind the suffering of genda Mukama akizeeyo. let God send it back. ebizibu by'ensi tobirina gwe wekka tobirina wekka weekomba ate yakusinza mulaba makooti batudde ku